Mukama yebazibwe bantu ba Katonda abalungi mbabuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era nga nzikiriza nti Mukama ali naffe nga tugabana ekigambo kya Katonda n'olunaku olwaleero era nga bulijjo sijja kwerabira okubajjukiza bannange twenenye ng'okoze ensobi wenenye tudde eri Mukama. Ffenna abakyali abalamu Mukama atuwadde akakisa okwenenya, y'ensonga lwaki tukyali balamu atuwadde akakisa twenenye tudde gy'ali ng'okoze ensobi tusobole okutambulira mu butuukirivu kubanga Mukama Katonda waffe mutuukirivu, Mwoyo Mutukuvu mutuukirivu. Okutambulira mu butuukirivu okugondera eddoboozi lye kye kisumuluzo ekitutuusa mu bulamu obwo obw'obukuumi obw'omwoyo malayika ze yatuwa ne zituwa obukuumi n'ebyo ebisuubizo byonna Mukama bye yatuwa bituukirira tutambulira mu butuukirivu nga tutambulira mu ye, nga tutambulira mu kigambo kye, ng'ekigambo kye tukifuula omutindo obulamu bwaffe kwe butambulira. Olwo Mukama Katonda ajja kukola ebyo byonna bye yasuubiza by'ajja okukola mu bulamu bwaffe. Tujja birabako n'amaaso gaffe byonna bye yasuubiza, naye ekyo kibeerawo nga tutambulira mu ye, nga tugondera eddoboozi lye, nga tugondera eddoboozi lye eryo eriri mu mutima gwaffe eritulaga ekituufu kye tulina okukola, ne tuba nga tetutambulira mu kkubo kyamu, ne tuba nga twewala ebyo byonna omulabe by'ateekawo otujja ku kkubo ettuufu, okugeza nga bwe tugenda mu nnaku enkulu, katubeere nga tuli mu nnaku enkulu, tugende mu maaso n'okusaba n'okukuuma enkolagana yaffe kinnoomu ne Yesu Kristo, enkolagana yaffe okusaba, okusoma Bayibuli, okubeera nga mu mutima gw'omanyi nti n'okutambulira mu kkubo lya Mukama. Eyo enkolagana yaffe kazibeere ennaku nkulu, tetulina kukkiriza amasanyu n'ebintu byonna eby'ensi eno eby'omubiri bitujje ku kkubo oba tukendeeze okusaba. Tugende mu maaso kubanga ako katego ka mulabe akozesa amasanyu g'ensi eno ennaku enkulu okulaba nti oluusi kwegamba oba tukyamuukirira nnyo n'ebyamasanyu ate tukendeeze enkolagana yaffe ne Katonda, wabula tugende mu maaso n'okusaba, tugende mu maaso n'okulowooza ku kigambo kye mu mitima gyaffe, tugende mu maaso n'okumanya nti tulina okutambulira mu kkubo lye, okukola ebyo by'ayagala tukole. Olwo ebisuubizo bye yatuwa biba bijja kutuukirira. Kituufu tukuŋŋaane ne famire zaffe, naye enkolagana yaffe buli omu kinnoomu ne Yesu Kristo eyongere kunywera buli lunaku. Tutwale obuyinza mu linnya lya Yesu Kristo, tusindike bamalayika bagende balwane entalo, basindike omulabe n'ekizikiza addeyo amaanyi gonna ag'ekizikiza omulabe g'aleese, tusindike bamalayika mu linnya lya Yesu Kristo balwane olutalo, basindike ag'amaanyi g'ekizikiza gonna ag'omulabe Sitaani gaddeyo mu linnya lya Yesu Kristo. Yatuwa obuyinza buli mu kamwa kaffe, buli ku lulimi lwaffe, ekigambo kye twogera kirina obulamu bwe tukyogera nga tukkiriza mu mitima gyaffe era nga tukyogera mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Tutwale obuyinza mu nsi ey'omwoyo, tusabire ensi ez'enjawulo, tusabire ensi ey'Amerika. Ekyo ekibeerawo mu nsi ey'Amerika kikosa, bwe kiba nga si kirungi kikosa n'ensi endala zonna naffe gye tuli. Era tusabire nnyo ensi eyo, tusabire omukulembeze waayo gwe baalonda, ebyo Mukama bye yasuubiza bisobole okutuukirira, kubanga Mukama amuteeseteese ebbanga lyonna nga y'alina okubeerawo mu kiseera kino, n'okwo okusomozebwa kwonna okujja ajja kuwangula. Naye naffe essaala zaffe zeetaagisa twongere omusabira, twongere okusabira eggwanga eryo n'amawanga amalala gonna, twongere okubasabira Mukama ayongere obbateekako ekisa, bamalayika ba Mukama Katonda babakuume. Ne bw'obanga otuuse ng'owulira olemereddwa, yita erinnya Yesu Kristo, mukoowoole omugee Mukama nemereddwa naye nsaba kunnyamba. Mangu nnyo ye awulira ekigambo kyo, awulira okukaaba kw'omutima gwo era ayanguwa nnyo, naye nga olina okukyogera, olina okuba nga kigendererwa kya mutima gwo, olina okusalawo
bw'osalawo olwo naye najja akuyambe. Bw'osalawo n'omuyita ajja naye nga olina okusalawo. Bw'osalawo kitegeeza oyagala ajja akuyambe era okkiriza nti y'alina obusobozi, iffe we tulina obunafu. Obulamu bwaffe, ebiseera eby'emmaaso, famire, okubeera obulungi, emirembe, essanyu biri mu ssaala zaffe, mu nkolagana yaffe ne Yesu Kristo. Mu ssaala zaffe tugende maaso n'okusaba n'okutambulira mu butuukirivu, enkolagana yaffe buli omu kinnoomu ne Yesu Kristo eyongere kunywera. Tujjukire ffe tuli bantu ba mwoyo, tujjukire nti ffe tuli myoyo. Tufube okulaba nga tetukkiriza guno omubiri okuwangula omwoyo kye gwagala. Omubiri omulabe gwakozesa okulwanyisa omwoyo kyayagala. Tufube okulaba nti tetukkiriza mubiri okuwangula. Tukolaganiremu ne Mwoyo Mutukuvu. Eddoboozi eryo Mukama ayogera mu mitima gyaffe, tumanya nti kati Mukama ngamba kukola kino, kati sirina kukola kino. Tukole ebyo Mukama byayagala tukole, tutambulire wamu naye, kubanga bwe buwanguzi bwaffe, gy'emirembe, ly'essanyu eryaffe nga kinnoomu ne famire zaffe n'ebiseera byaffe eby'emmaaso. Tujjukire tuli mu lutalo mu mwoyo, naye nga Mukama Katonda ateeseteese ebintu bingi mu maaso gaffe okugezesa okukkiriza kwaffe, obugumiikiriza, ate era ng'embeera zezimu ze zigenda otuyamba okukula mu mwoyo n'okwongera okubikkula amaaso gaffe mu mwoyo ne tulaba obukodyo bw'omulabe n'ebyo omulabe byatadde mu maaso gaffe otutiisatiisa, naye ng'ate byennyini ebyo Mukama byagenda okukozesa otuyimusa. Tetulina kwemulugunya, wabula twebaze Mukama mu buli kimu, kubanga buli kimu ekibeerawo Mukama aba akiwadde olukusa okubeerawo, ng'era amanyi tusobola okukiyitako, ng'era ekyo kyennyini kye kigenda okukozesebwa otutwale ku ddaala eriddako mu bulamu. Buli kimu kirina omugaso ekibeerawo mu bulamu bwaffe, tuleme kwemulugunya, wabula tuwe Mukama ekitiibwa era tusanyuke. Tuwe Mukama ekitiibwa era tusanyuke. Bwe tusoma mu Bayibuli tulaba nti Daniel bwe yasobola okulwana n'empologoma, Mukama yali amuteekerateekera kulwana na Goliyaathi. Kati ng'empologoma eri Mukama yali amuteekerateekera ate olutalo olusingako mu maaso. Ekyo ky'osisinkanye leero Mukama akuteekerateekera ate ekinajja. Kati ekyo ky'osisinkanye si y'ensonga, naye Mukama ali mu kukuteekerateekera ate embeera eddako mu bulamu. Mukama agenda kukwimusa okutwala ku ddaala eriddako. Mu mbeera yennyini mwebaze, 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 kubanga akuwadde obuwanguzi. Obuwanguzi buli ku ludda lwo. Malayika za Katonda ziri ku ludda lwo. Mwoyo Mutukuvu ali ku ludda lwo. Obuyinza buli mu mutima gwo, ku lulimi lwo. Weebaze Yesu Kristo, osinze, otendereze, kuba Mukama ali naawe. Mukama ali naawe era gwe muwanguzi. Mu buli kimu Mukama ali naawe. Ogenda kubeera muwanguzi mu mwoyo, mu mubiri, mu maaso g'omulabe wo ng'alaba obuwanguzi bwo. Newankubadde olugendo luwanvu olukyali mu maaso go, mulimu amakoona mangi, ebikko, naye obuwanguzi Mukama abukuwadde. Yesu Kristo oyo ali munda mu ggwe yagenda okuwanguza, so si busobozi bwaffe, naye Yesu Kristo ali munda mu ggwe. Buli lw'oyongera okusaba oba oliisa omwoyo gwo, buli lw'oyongera okwewa ebintu bya Katonda, okuwuliriza ekigambo kya Katonda, okusoma Bayibuli, okulaba ebisaanidde okulabibwa, okuwulira ebisaanidde okuwulirwa, okubeera mu mboozi entuufu, olwo naawe mu nsi ey'omwoyo oba oyongera kwaniriza kitangaala kijje mu mwoyo gwo. Tukuume era tunyweze enkolagana yaffe ne Yesu Kristo buli omu nga kinnoomu. Tuleme kendeeza ku kusaba, tugende mu maaso n'okusaba. Okusaba mu mutima kikulu nnyo. Obeere ng'osaba ng'oga Mukama, nziggyaamu by'otayagala, onteekemu omwoyo gwo okwagalako n'obulamu bwo. Ekyo obeere ng'okisaba mu mutima. Obeere ng'okisaba mu mutima. Bw'oba osanze muganda wo mu Yesu Kristo,
teweerabira omujjukiza okwenenya okutambulira mu butuukirivu. Abavubuka bangi nnyo emitima gyabwe gitya Katonda, naye balimbiddwa ezo embeera n'ebintu eby'enjawulo ebibalabikiranga okugenda n'omulembe. Bonna tulina okubasabira bambi babuzaabuziddwa ekintu kye bayita okugenda n'omulembe, so nga emabega w'ekyo weekweseeyo obutego bw'omulabe okubatwala mu geyeena. Bonna tubasabire era tubasaasire era tubasonyiwe. Zonna embeera eziri maaso gaffe tuzikwase Mukama. Embeera zonna eziri maaso gaffe tuzikwase Mukama. Mukama awadde buli omu obujulizi obumala okulaga nti Mukama atwagala era buli omu mu bulamu amuteeseteese. Buli omu otunuulira olugendo gy'ovudde, Mukama azze akuteekerateekera ekyo ky'ogenda okubeera mu bulamu, omugaso gwo mu bulamu. Mukama azze akuteekerateekera. Bw'ogenda otunula emabega mu bulamu bwo, Mukama alina ebintu by'azze akuyigiriza ng'ebyo obigattagatta. Buli essomo lyakuwadde ly'ogenda okukozesa okubeera ow'omugaso mu bwakabaka, mu bantu abakwetoolodde. Ekirabo kyo Mukama akitaddemu ebyo by'azze akuteekerateekera. Obyetegereza ogenda okuzuula omugaso gwo mu bulamu Mukama gwakuteekeddeteekedde okumala ebbanga eddene. Mukama azze akuteekateeka. Ekifo ky'olimu kyekyo ky'olina okubaamu, wabula weetegereza olabe Mukama azze akuteekateeka. Alina ekintu kyakuteekeddeteekedde ng'era ggwe osobolera ddala okukikola obulungi mu bulamu. Ggwe osobola okukikolera ddala obulungi n'ogassa ekitundu kyo, ensi yo, famire yo, naye yongera okusaba Mukama ajja kukubikula amaaso olabe ekyo ekirabo Mukama kye yakuteekamu era kyakuwadde okutendekebwa okumala. Mukama abakuume, Mukama akuume, mugende mu maaso n'okusaba, okutambulira mutuukirivu n'okwenenya. Mbagala nnyo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe.